oli yagambye nakiisinze mu public wabe wampayo aya ya Qur'an oba hadith egaana okwogereza siriseeka saasibye ate njogereza mukazi ewaffe we kiss. Kissing is okay. Kati gwe Qasim oli kiyenja, I'm sorry to say so. Todayo kummanyira. Shut up. You know nothing about the deen. Toyida kyomanyi ku deen y'Obusiraamu gwe. Qasim gwe singa nakusanze ku mbeera gye nabadde na BMP mu bantu ne ku discipline yako oli mwana akuzaala. Obyogeza busungu oba obwana obuto obutayina respect. Oyo yakozibwa oyo. Okuvayo official ne nanja tabakyala babadde aba bali film gende mu bawase bali okay. Mbabawone. Wana nabawa amayumba ne sibanja wallahi ne bwaleetamu omukazi hajjati. Si wallahi billahi tallahi mu kisibo kino. Abamu kubakyala bo ne bwagitunda baba yagala mutere ko omukono wallahi ngwi wakwadde sifuna lesinchi 10. Bino byogera mu kamera. Nga weetamwa nnyo. Sikwetamwa bali bakyala bange nabo akasiimo. Emyaka gye mmaze nabo n'okundabira ku bandabiridde wadde wale bitagenze bulungi. Si lutalo. Kye nakoze nakunoonyerezaako. Ennyumba gy'olimu ya mukazi bakuwasa. Toddamu kuwabula kufa abawasa abakazi. Ekyamazima obutunulira Sharon n'omulaasi bwe yaliko bantu babiri n'endowooza ez'enjawulo. Ono ayagala kirala n'oli ayagala kirala. Nze abamu abalaasi bendabyeko ebintu byabwe Sharon bw'abyogera byebyo ate ye si bye yali ayagala. Kwegadanga anyhow waliwo bempulati begadangira mugundi mu studio byebintu bya Sharon si bwatu bwali. Sharon is different personality. Nekirunyido za family eri wamu naawe ku movie. Nze abanwanyiza ba family baganda bange taata omu maama mbe basinga okubeerera ababi. Lwaki nafuna nnyo okusiganya naawe? Babi nnyo. Era nze wembera ku mikolo egimu waffe Syria. Ekyo nja kyogera mu ggwanga lyonna likitegeera. Bakaloddo ono omukazi eyaze mu kamera muggyeko DNA test. Temukole ebyo. Omukyalo oyo simulaba nko ku mikwano gy'abakazi bange. Yazze nga yeetondera on behalf of them. Okitegedde? Mpulira. Ogwasooka nze natangaziza omukyalo oyo nalaba omukyala afaanana bw'atyo mu sawuna emu. Ono hajati? Emirundi egi. Era ogwasembayo omukyalo oyo nze yamugobesa mu sawuna eyo. Lwaki ng'ofa ki naye? Oyo omukyala Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukozesa size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansawo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbabuuzaako nebaza kuba nti mugoya vidiyo zange ez'enjawulo andi ne Hajj ate nga Dr. Saddam Rashid Lukwago
era nga tugenda kubanga tunyamukko mu mbeera nga weeyimiridde essaawa eno abasinga mu mulabye ku mitimbagano okuvira ddala ku lunaku olwa proposal kali kaseera kasanyu lyerere nawulira akalulwa kali kaseera kazibu kali kasanyu endulu naziwulira gyoli omu ku baali baagala Sharon omanyi newuunyiza nti n'abantu abeetolodde Sharon babadde bamulinamu interest nga bamweyagaliza olaba oli kukuba mimiro gwe bw'otunuulira omwana oyo bujja naawe toliiko kyokyukako okujjako nga tofunctioning ojje tukuleega eddagala tukuwala obw'ekisajja obwo obudagala obwo kyebunkoledde nze buli munene mumanyi toyinza kumala gamumanyiira kwegamba bino abamu ne byebeetya gwe ansozina eddagala lyagattawodda kati ekyo kibuuza gwe kintu wemba nze ali ku nnyanja nzaloza nzatabula nzatesitinga kakati kikyolowooza era abamu ekyabatiisa omukazi omulaba si mwangu olina okuba nga olinga lasita okumusobola era lasita mwekyo ndowooza kakasa yali akola bulungi naye walala ndowooza wewaagaana kansooke nakkuyozayoza omale obabuuzeeko sebo neyanze alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli abatula mwenna era abawuliza bali ku channel eno ekiramuso kya Mukama Katonda ekyemirembe ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi nsoose nentendereza Katonda nenzizaako mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigambo byenjogedde mu Luwarabu nenzizaako kusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi guno gwa Ramadhani ebigambo byange byonna ebigenda okufuluma ku lulimi lwange luno abalaba n'abawulira babitegeere ate bajjemu ekyokuyiga yedduwa gye ntandise nayo. Amina. Kati naawe andaba otandikanga nakyo mu wantu wonna w'ogenza okwogerera ne bw'okyogera mu Luganda ti ayi Mukama Katonda nsaba Mukama Katonda ku TV wanga abantu bangi tubalaba mwami Lujja nze omu kwabo baali babigamba nga sinayiga dduwe eyo yaseeke yagimpa nze siri seeke bonna bye abanjajinga nga seeke bakubalanga seeke oli wabe balaba nti ngenze nnyo Makka ndoza ne balabanga nti mba ngenze kusoma ddiini bane siri seeke weebale nnyo nasomako okwo kati buli lwotandika n'edduwe eyo ebigambo byogenda okwogera omaze obbisabika oba omaze obbisabira omukisa kuba eno mpewo tugenda weebale nnyo kati nga tugenda ku mpewo tulabye abantu abatugegenya bangi ne batuyita nambwa embwa eri eyo embwa eri omusiru oli ayogera kwegamba ng'ebigambo tebabifunye mu butuufu bwabyo ng'omubuuzi ayogedde kyensobola naye nga byoyogedde byonna abitegedde bimunyumidde abadde mugoberezi naye nga tafunyeemu n'ekimu naye nze ekinteeka ku TV zino please mwe ba social media followers abagoberezi ku social media abali ku mutima mwe nabe mwogera mbu yadde akoma ngannalagawa mboli mukambaka okola gulire nakubira ke simu seko nyina senze nkuwadde za kunoonyeza bameka bakusaba esimu yange banji atera wakati mu kunoonya nzize okubeera nga nkugamba nti ebigambo nze bye nawulidde bye wakwogera njagalo gye twongera okubirambika katuli mu kulambika nze ndi musomesa oli musomesa akyusiza mindset y'abantu mindset kintu kinene tokita kya gwe nawe gwokyuza mindset omu bwati kale katugeze singa nkyusa omuntu okumujja mu ddiini endala ne muyingiza mu ddiini endala n'agibeera nga tagikola lwakubanza yo mindset mulimu okukkiriza buli omuntu lwaba n'okukkiriza ekyo kyaba kati kiringanga gwe okugamba nti oli musiraamu tate lokoka oba obusiraamu bw'olimu oba bulokole obeera contented mu ekyo naye omuntu okugamba nti agenda kukukyusa nze nkyusizza mindset z'abantu abaali balowooza number one abaali balina endowooza nti herbal medicine bw'otasiba lubugo na kunyeenya nsaasi tebikola ng'olina kusooka kgenda mu nsaasi nze wenyingiridde herbal nga bw'oyogera nti ndi musawo wa kinnansi bakutegeera ng'ow'ensaasi naye olwaliwo bapasita bakola habo basheikh bakola habo njagala okube emyaka emabega okuva mu 95 96 ombuli ba habo level gyaliko gyaliko government eri recognizing kyenkola kati huwa naturally ono masikini sorry ahali wati ngosimbulidde mu gia waliwo akasajjaawo kakefuula akasiraamu in fact okujja mu konna kasiiwu kali katawuta supu yakoze ngoni Faruku yakaleeta mu bantu akasajjaako ono sheikh waffe mujjako ekyo ba sheikh mbegayiridde
yasomerawa yagenda Madina Makka Misiri yasomerawa obo bwana akakana nkazaala yakoze ki Sheikh Qasim ati namula bampeza ka video ali Makka taliwo ana bavubuka mmwe munda bako kusosomi mwe account yangu ngate ngenda kujigula okubanga nalabya abasirusiru ngaba I'm sorry okwese ekintu ekyo mu public mutumanyira nnyo Qasim okyakula n'amanyo we n'amanyo bakwedde mu kamwe na malibu jangu okujjanja bamanyi otegere byenkola you are stupid oli mbana benzala wale wasizaako omukazi gwe baba kuwasabuwasa kiki yafunye obubi ate natandika one oba shehe bwalimu obusiraamu bulimu okukola research atona yogera olina okuba omumanyi inzo okuvala yakola ka video bakampeereza eyakampeereza sigod there eyakampeereza nga tannaba kugenda wala ku experience n'emyaka gyange nebyempisemu nebyemmanyi namugamba ebintu ebi bibiri nemugamba nti ono bebaba tebamuwa sibe banasajja abafumbira obufumbirwa ogenda e Makka yabbye sente z'omuzikiti zo zebasolooza omanyi abo babba takola akola mulimu ki mutero mukyazi akola mulimu ki akola mulimu ki ebyaffe ebyobusiraamu preaching is not a business kusomesa bano bali wano sente zisula mu muzikiti ze babba batunze n'emizikiti abo batunze emizikiti njagala nkubuuze muganda wange omanyi mu 9:2 empale zange zaali nga mutema Allah be batabuliki betogera nga sikkiriza nti buli kyolunaku n'olumu empale yange nekweya wansi kiche kyakugira ate abo abasajja abo balinga Qasim eddiini y'obusiraamu Allah yajogeramu eddiini esinga okuba nti nnungi eddiini esinga okuba nti nyangu eddiini esinga okubaamu n'emirembe yeyagaza eddiini yo erina mirembe ki kabanga akola byoki yangambye omusiraamu wallahi ayogera kimu bibiri wallahi sinaba kubeera naye mu kwegatta sinaba simanya yakisinze omukazi mu kisiibo nkyagwe oba ntya Katonda stupid nze kyennakoze nakunoonyerezaako ennyumba gy'olimu ya mukazi bakuwasa toddamu kuwabula kufa abawasa abakazi alinga musajja nze kyennakoze nakunoonyerezaako ennyumba gy'olimu ya mukazi bakuwasa toddamu kuwabula kufa abawasa abakazi ennyumba ze nnina 3 ekitone nnyo buli nyumba teka wansi wa milioni 3.5 ennyumba 3 sente meka omuntu nganze nga ndi bubi ezo ennyumba nali badina zisinga dda zirina ebyapa zina everything baba kazi wazibajjeko ate byembye bagamba akyala ebbanga lye bamaze nange kye bandabiriddeko olw'okubale nze yabalemereddwa gwe ng'omuntu tebannangobako let me clear the air bakyala bange era mbeebaza okunkuuma mbeebaza okundabirira mbeebaza byonna tebangobangako waka gwe naye nga nze omuntu embeera zange n'enneeyisa yange waka tefiitinga ku bantu abo ate ngezezzaako okumala emyaka 15 okulaba nti I express myself to them bategeere biki byenjagala because I need peace. If you need peace, create peace. Ofune eddembe ly'oyonoonya so walemeddwa nalemeddwa mu bulungi n'owanika nempanika neŋŋamba nti bano abantu ku level gwenda ganze genda bajengenda kwanza ebintu embadde bimuvinga step by step gye natandikira nga nkwata kikapu manyoga nti mulina history nga nkwata kikapu nentambula n'eddagala nga nyaneka badge by then nali ndi mu kibiina kya Haji Jamiru Takumi nakati kyendimu naye nali mu kyoli omugenzi nze naliko nakolako emirimu n'etaata wa Jamiru Lutakome atukiikira ku National Drug Authority Jamiru kati ye mukama wange naye ampa ekitiibwa ng'ekyataata we so watandika mpola ng'ojja weerandiza kati wano level gye ndiko bakyala bange bo bandeka eri gye watandikira yes so kati tofudde ku maali yonna gy'otobedde kugibeeza era nabadde n'ezipoloti n'emizigo naki nentuula poloti n'emizigo n'amaka mu bbanga lyemmaze n'abakyala bange kubanga nze yabawasa I didn't make a choice nali muto yes wao balaba nze nyino mutabani wange omukulu ali myaka 27 asinga mukazi wange gwe nina myaka 2 mukazi wange amusinga myaka 2 era jonna ba meetingisiza okuba introducing wanga mutabani wange oyo alina okukimanya mama ali mu position kati alabirira kitaawe mu ngeri y'obuvunanyizibwa gwe balina okukolagana naye yono omupya
Mukyala shali wagutuyira Dokita Mulamba yakola medicine stroke surgery ali Kiruddu. Omwana owokubiri yakola nursing mutabani wange addako oyo. Omuwala addako yakola midwife Mengo bonna bakola basawo. Gwomanje kitegeeza omusawo wa haba atasoma bya habo nga yenza asomeseza abaana ba dokita era nga bali malwairo bakola. Wekozemo mulimu gwa amaanyi. Kati gwe Qasim oli kiyenja musole tuseso toddayo kummanyira shut up you know nothing about the deen toyida kyomanyi ku deen y'obusiraamu gwe you are stupid mumulesa deen yafe okutema okwetema Qasim gwe singa nakusanze ku mbeera gye nabadde na BMP mu bantu ne ku discipline yako oli mwana akuzaala obyogeza busungu oba obwana obuto obutayina respect oyo yakozibwa oyo seeka aninako obuvunaanyizibwa nga ne bwampita abataata n'enfukamira Seeka Seeka Kibaati second deputy supreme mufti yakwinako obuvunaanyizibwa oyo bwampita nti agenda kunkuba kibooko simubuuza oddukirawo misinde ne weyala simubuuza nti onkubira ki naye mba mu demanding okumbula era kimanyi kubanga mba njagala kyankubidde obutakikola ki obutakiddamu ku myaka gye ndiko akubuulira ensonga ki wamuwulidde ng'ayogera nsobi gye nakoze Neka tukole bwetu waliwo seeka mukuninda kuba kino kyali ky'abasiraamu katuwa abantu bano ebituufu bananga abasiraamu muleke kubeera ne excitement mu ddiini obusiraamu tubukola ne tukyusa abantu nga tubaagazisa abakyala abo bonna bemula nsobola kuwasa mwana wa musiraamu n'obwobuufu tosobola kuwasa mwana wa musiraamu sisobola ne bw'omunterako ssente babantwalidde bangi omuntu sijja mwogera kansente babantwalidde bangi sisobola abaana b'abasiraamu be bakyasinze obutakuumika waka babuuka ebikomera bagenda mu ndongo ne bambala mini ngewaka avuddewo ali mu hijab abaana b'abasiraamu be bakyasinze okuloga abaana b'abasiraamu be bakyasinze eddoga akuloga nze omukazi gwe nasookako yali muganda yali musiraamu ddala yeyansiba omwana gwe bakola ekyo kinamagana nti bakazi bange bano temuliimu ekyo kya DNA kibajjemu sinnaba wa nsonga negi and that is personal there is no reason lwaki ndeeta ebyo mu maka gange naye okubagamba nti nayawukanye n'abakyala kubanga era ebifaananyi nga bwe mwabireese mubadde mukimanyi nti bakyala ba Saddaamu be bano ffe ebyaffe twabikola mu ngeri eti peaceful ne twawukana mu mirembe era kyenva sinalabayo n'omu akaayana bwe wabayo akaayana ate era sijja kumuddamu kuba kati advices babateekamu siri nabo sina we mbagayidinga era bwe wajja mu kamera sigenda muddamu neno video gye nkoze sigenda kugiddamu submission yo yeyo nga weeri nga we ejja kutwala abantu bangi kubanga bano abamu banoonya likes nyina omukyala gwe nalabye omukyala Ajati Kaloddo nze famire ya Kaloddo ngimanyi nzito obamanyi mbamanyi balinga bawulira famire ya Rashid Lukwago banene walone gwe mmanyi oba ye Muhammadu basajja babugagga babuvu teri asobola kujja mu kamera n'ayogera bintu ebyo omukazi byayogedde bw'abanga erinnya si yalibuukira obubuukizi nga bwe mpasa omukazi naye yeyita Lukwago alabika ali Sam how related bwe kibanga bwe kityo byekiri oba famire zino ennene bazaala abaana bangi Bakaloddo n'omukazi yazze mu kamera mujjeko DNA test temukola ebyo omukyalo oyo simulaba nko ku mikwano gy'abakazi bange yazze nga yeetondera on behalf of them okitegedde ogwasooka nze natangaziza omukyalo oyo nalaba omukyalo afaanana bw'atyo mu sawuna emu ono Ajati emirundi egi era ogwasembayo omukyalo oyo nze yamugobesa mu sawuna eyo lwaki ng'ofa ki naye oyo omukyala bwe mbanga saalabye bubi Allah nsaasire twogera ku Ajati plastic surgery Ajati tayogera ebyo yantuukiriddeko najja n'asaba okumanya musiru ku myaka gy'aliko oyo jjajja alina abazzukulu waliwo yagamba nti obukadde magezi gwe bagamba nti buli musiru afa tafa era omukyala oyo nga bw'omulaba ne fiira gwe yeekubye ku myaka gye ekiziga yetekako kyakyo ekimwokyeza bwe kiti kati Haji n'abatulaba okukijja ku mbeera nti oli ajjalo nga gwalwana entalo njaga tutunuulire ebintu bye bakufunyeemu obubi katutereeze ffe naye ate waliwo yanswaziza Sheikh Sekimwanya yagamba ki Sheikh Sekimwanya Allah akusaasire rabbi kyewayogedde kola tawuba kuba olina abagoberezi bangi ate ne famire ya Sekimwanya famire nnene ate y'amaanyi erinnya lizitowa waswazizza eggwanga kubanga obusiraamu si bubwo waliwo Sheikh Kyeyune Imaamu Kyeyune wano we nasomera e Butambala ndowooza ye yali avaayo nze nga nnyingira yasomerako Essimba Islamic Primary School ndaba waawo inaka video akatanga nti muve ku bantu
omuntu oyinza omulabanga olaba ali mufananyi ky'obutatya Allah naye ate nga yasinga okutya omusajja oyasinze ku video buno n'olaba olinga ate ali mu kifaananyi ky'okutya Allah nenga seeka kibaate gwe nkugambako bane ojja kunsonyiwa nyina embeera nga mpulira nga yanziyizizza kuba olina byoyagala okumbuuza wakiri onaakola video endala kuba si buli omuntu muwa interview olina ebibyo naye ndeka nsooka empiseewo ojja si buli muntu muwa interview ekyo kimanyi gwe ne Faruku nze sinoonya followers ng'abantu babadde bamanyi kuba siriiyo siina mukulu gwa social media gwonna gwe ndiko guli active mulina abantu abababbira eyo kangenda kuggulawo ebyange this week oba oli awo ebituufu ngenda kubiggula bwana nabyo ndoza kyetaagisiza ddala ensi yagenze eyo kuliko n'abantu abavunaanyizibwa nga Seeka Sekimwanya ate ne boogera ebitali bya buvunaanyizibwa out of excitement Seeka oli omusajja wa buvunaanyizibwa nnyo kola research ku bintu by'osomesa eggwanga likukkiririzaamu wayogedde nonsense mu public mu mizikiti ayi n'okomekeza nga nze ontaddemu abasawo ba habo bonna are you stupid kubuuza bubuuza kwagwe oli musajja mukulu olina wakoze research ku bye wayogedde oli yagambye nakiisinze mu public wabeewo ampaayo aya ya Qur'an oba hadith egaana okwogereza mu kiri babaseeka mu kitiikyo kiki ekigaana kizibu okubasanga nga asobola okunywegera mu public anti kiki ekigaana bwe mbanga siri seeka saasiibye ate njogereza mukazi okwogereza kwe kukwana dating oli mukwogereza future wife wo yes nalaze ensi public ekyokulala nti nze siri seeka nze nkiisinga in public abaana bange bo bennyini nkuze mbakiisinga face by face bagenda nyumira nnyo life y'abazungu bwe bakula ne bagenda mu myaka egyo tetuddamu kiisinga tupekinga naye boy and girl ewaffe we kiss kissing is okay so living above kissing njagala nnyo kubanga eririyo ate yaffe wano muli bafu nnyo muli fake muli gabbi abakazi babbi n'abasajja babbi kati gofuna tuli akasajja akasoma eddiini akamanyi nga kafumbiddwa n'amaka ge baamuwa Kasimu yagatunda ge baamuwa ku buko yagatunda kye baŋŋambye ekyokubiri Kasimu nze siri muntu gwe bayita e Makka ndi muntu eyeetwala e Makka buuza ebibiina byonna ebitwala abantu e Makka buli mwaka nze sikyasimba bitooke sikyasiibula kutegeeza abantu ngenda Makka mvuga emmoloka yange n'egipanga ku airport n'enninya ennyonyi n'engenda n'enkola umura n'enkomawo ekyo nno kitiibwa abantu abagaba visa mbayina wano ku simu yange bweze mutambula ze musaba oyita bakutwale nze sikyatwala wabula ndi mubagaba umura bw'olowooza nti ndi level yo nze nekkakkanya bwekkakkanya naye musajja w'amaanyi eri eggwanga ate amaanyi gange ngakoledde mu mulimo gwange tolina walawo omanyi amaanyi go gegakwogeza gegasomya amaanyi gange gasaanikidde ebintu bya mpuuga yeetaaga nsasule ne sente mpuuga bamubaddeko nnyo babadde nnyo ku gundi kati waleese diversion anti bagamba sinza aliko kyogamba gwaliko ne Sharon era abantu bagamba ne Sharon wa ate byo boogera ebyo nze neeyongera mahabba wa rahma ali mahabba wa rahma neyongera mu just question mark buli omuntu kuba bitu anti bye baleese byonna tekuli kituufu amazima ga Katonda Sharon alina ekifaananyi kifu kubambi ku face be bayogedde kutandika wadde obimanyi sinaako na kimu sirinaako na kimu kyembadde mmanyi ate tekuliiko na kimu kisobola kunkyusa kuba we wabeera okutya bwe nkwata Sharon leero nembanga ku myaka gye gyalina n'ejjange gye nnina nga mututte mu bidongo nawa nga mututte mu bintu ebyo ye mukyamu obanze mukyamu nga gwo mututte ne mutanko nga yambala njagala engoye nga zikoma eringo nga bana abakyala nga tasobola nakutama nsobolera bwe kimugamba kikola yaba omusiro obanze ab'omukyamu toli muto nze mulaga ekyokukola abaana aba myaka egyo baagala ebintu bingi ayagala okubaako emmoloka eyiye ayagala okubaako n'amakaaga ge ayagala okubaako n'ebibye nga yeyeeramulira buli kintu kyonna ekijja nga tekiriimu kuharasinga kukosa mubiri gwe ate nebikosa omubiri abaana beetunda ku myaka egyo Sharon bandeetera ekifaananyi ne banaakireeta that is past kugamba wamusanga oyagala mukyala naye ng'ayagala musajja nga nasanga Sharon kuba byawukana ebyo bibiri ekituufu gwe yali anoonya munne kubanga nze we namusanga ne bye twanyumyamu kano kakasimu bye kageegeenya yayogera ebigambo byonna byayogera ku musajja gw'ayagala nga nze mpuli ate ye mukazi gwenjagala one point Sharon akugamba nti ffe waffe batuwasa
toyina kugenda wantu wonna nga tosabye bbaawo. Musajja kyayina ekyo omukazi amusaba jala nga tagenda muwa sente. Kizibu. Mwe bantu bwe gundi gwe kasajja gwe toddamu kummanyiira. Bwana Sekimanyi, please find your level. Toddayo kummanyiira. I'm not your level. Kusingako. N'obusiraamu mbumanyi okusinga gwe. Omusajja oyo yagenda n'ataakinga gundi. N'omusajja omusamize. Nani? Jumba. Yes. Kubanga ayokyezza endiga. Kati kweli reaction ye asobola okutuukira Jumba ne bawanyisiganya n'amuteeka mu mindset ye. Jumba oyo nali mutuukiriddeko. Abulamu katono nnyo okwawula Allah ne lubaale we. Katono nnyo. Naye nze nagenda emakukuba bayita makukuba. Waliyo olusozi eyo baluyita olusozi lwa Sewamala. Kuliko omwami akulira olusozi olwo bamuyita kiti kya muwogo. Mukasa. Nagenda okusoma kubanga nze ndi traditional healer. Traditional healer abamusawo akozesa eddagala ly'obutonde naye nga healinga. Oyinayo doctor n'omu healinga. Njagala ononye define the word healing. Okuwonya. Mubeere bagezi okusinga kaawo. Okuwonya tenga kwa Katonda. Healing eba ya Katonda. It's God who heals. Si muntu. Kati fe abajjanjabisa eddagala ly'obutonde tulina amaanyi ago Katonda yagatwambaza ne bapasita abamu bagalina ge bakozesa. Nga bayita ku naye okumanya n'okutegeera bye byabalemu okwawula sitaani ne Katonda oba lubaale ne Katonda. Era bo balina endowooza nti Katonda mukazi. Kubanga omusajja bw'amala okugenda mu mukwano love ne beegatta batonda. Bavaamu muki omuntu bo bamanyi nti ekyo kyekikolo ekyobuto. Mujjukire ebyemabega bantu mmwe muleke kubumbuuka na ddiini gye mutamanyi ate mwefula abagimanyi kuba mwagala kubbiramu babawe sente ezembe emizikiti muzibbe. Amasomero ag'eddiini agasinga obungi ag'amaanyi gali sponsored by Bawarabu. Abantu bali supposed kusasula sente. Naye amasomero gali mu bukadde na bukadde bwa sente. Abaana abasiraamu tebalina nazimba essomero eryange eryembaddemu ery'obusiraamu nga mulimu n'abaana bange ng'ekiri nzimbisizza na tule ekironze buli saawa 8 ku 10 kitundu awo mbeera ntunula. Lwaki? Mbandi ne Allah wange nga mu reporting lanso ne alamu ebeeramu. Ezo ze saawa entuufu nze ne bwe mbeerere wa maama kalitate mama wange anzaala ali ekibaale. Si yanzaala ne yasikira mama wange anzaala. Ye yennyini yasooka otuzuukusa. Naye yennyini abeera mu sapule ye ffe nga tuli mu adhikaali zaffe. Okitegedde? Yasalawo ne ku bakyalabo. Yasalawo kwakati namwe olw'ensonga nti waliwo gwe namugamba n'amugaana era y'omu yakulembedde okuntabangula gye nasooka okudduka. Ndaba enkizo ya maama mu kifaananyi. Maama wa maanyi nnyo. Kubanga ate bwe naagenda okusomesa research eyo nnene zonna nzikozeeko. Lwaki omukazi talina kkubwa, mukazi alina okuweebwa ekitiibwa, omukazi alina okwagalwa, omukazi alina okufiirwako, omukazi alina okubeera protected. Omukazi abakazi be bavuddeko eggwanga lino okulirabanga bwe liri upside down. Leero gwe babbye musiru amubbe ye mugezi. Abantu tebakyakola mirimu bakuba bukubi. Yembeera eri mu ggwanga. Bakuba bukubi bakuba bukubi. Obwononefu ku social media bwe butunda okusinga bigambo bino ebirungi. Gwe tokimanyi. Eyayambudde vidiyo etunda nnyo okusinga nze. Bwe bakuba siga bankwatira mu loogi. Singa kirala nnyo. Wadde bwe siga bankwata ne Sharon oyo nga tutambula. Kubakazi bamanyi nga tobijjeeyo official nde tukugwako eyo mu cover. Kati naawe kiki ekitambuza ennyo amawulire saawa zino? Simanyi babajja. Endiga eri haramu tezijja Kampala mu motoka zigenda mu basamize mu kisiiba abawarabu basinga kusala ndiga. Embuzi bazisala endiga ziweddeyo. Gwe okutegeera kwa munense kimwanyiwo kwa kisiru temulina kye mumanyi mu ddiini. Abasiraamu mu nsi yonna eno Uganda basingawo. Abasiraamu kitundu kiki ekisingamu abasiraamu? Simba Warabu. Kitundu ki wano mu Uganda. Makka wa Uganda kye bayita Makka wa Uganda. Tongamba Luweero. Butambala. Ono record. Butambala. Okiwakanamu? Kitundu ki ekisingamu amasabu? Etapa muto. Buli mwaka ga musiraamu Butambala galimu essabo. Temutegeera okutegeera kwammwe kutono nnyo ku kwange mwe. Njagala bbawa level muli basiru nkiddamu you are stupid.
muve ku mukazi wange ate nja kuva mu mbeera sanga omuntu mukube nyina obusobozi obwo ng'ate seeka waliwo baseeka b'amaanyi useka kyebaate mukugambye era wakuyita ojjirawo misinde ogendanga n'omuggyako ku interview kuba oyo ye mukuza waffe waka yateeka taata wange mu ntaana. That is the respect I give him. I kneel before him if it is necessary. Teri kintuukako kyonna nga seeka kibaate tamanyi. Baseeka mwebali waliwo seeka Luswabi waliwo seeka Swalahe Kigundu Munabutambala yansomera edduwa ye seeka yekka gwe nsobola okuba mukazi wange kutwala emaka basigadde bafu benderayo bakoleyo shiriki bakoleyo byonna emirundi gye okuva 2024 ngende emaka emirundi 2024 awo no ujame emyaka mbadde ngenda gumu ebiri naye 2011 sikyetaaga kusaba visa okumpaka kati okuba okubisimu nso genda wali Dubai nenga akangendeko ku haram oyo yenze sebo sitegeka butegesi nga gwe bogenda mu kisiibo emyaka giri gyonna nga sinnafuna bizibu buli kisiibo mbadde nsibira no week says genda obuuze ebibiina byonna ebimanyi holiday yange mu mwaka gwonna ebadde Makka era nga bakimanyi nti Saddam ekifo kye awulidde mpulira embwe ngende Makka tewabaawo business tewabaawo kintu kyonna mba ngenze kusinza Allah wange na kuwummula kwebaka era nze abamanyi ekiro okutandika ku Magalibi siva ku haram nvayo subu yewedde enebaka emisana dhuhuri mbadde sigisalirawo obanga lwengenze nengisalirayo njisika nenjigata ku asori kubanga mbeera musafari so kyokola kye kituufu sirina sikusaidi yange sirina oyo ntegera bwongo obwo bwe bumulimba nti kyenkoze kifu kubanga wiiki ewedde twalinako gye twalina Sharon twatambulamu tumalayo okondooza ennaku zaalinga 2 naye nabeera affected teyampakinze asinywa amazzi ma parking siganywa teyampakingira mazzi kubanga akyali mukyala mupya etonywa gano mazzi tetulina kutanantegera Sharon sinabeera na Sharon amazzi go gava waka nagenda ke Nairobi n'emikwano gyange nasosa kidomola ky'amazzi mu Moroka gonyo mazzi gago amazzi ga wano tegali perfect nze abantu abasinga jamenyeka mbona nkekejja nazuka sirina njokerera olubuto biva ku byetulya typhoid nze oluganywako bwenti ombiri gwange guli sensitive nnyo yana kati treatment nagimaliza eggulo ya typhoid so mwatambulako n'omukyalawo nenywa amazzi agata ama parking naganywe kwanza nywa nnyo amazzi olunaku ekiro nyinza okunywa liita emu n'ekitundu ku 2 every day gwe tonda bakasusu nkulaba oli munywa amazzi so mutambula ngenda kuweza myaka 5 sebo wondabira wano nonda bango inedda ngochanyirira nze manyi kyensoko okuwa space mu byonna nze obulamu bwange first priority is my life obulamu bwo bw'ekitiibwa nteeka okuba omulamu abo abasigadde ne tugoberera ebyasaagala kumanya so kati bwe nanywa typhoid bwe nanywa amagunde ganita typhoid on Saturday twali nasiiba nali ntandise na gunde test najikola yali Friday nga ate enkya engagement era enkeera saasiiba nali ku treatment makkati awo nensiibamu ennaku 2 ate treatment nsinza gimalawo typhoid naddamu nagimalizaayo eggulo olwali ngenda kebera musaayi ate wali mbadde ndeetinga sirina nsonga endeeta mu kamera kunnyonnyola emwe mwe bajega mmwe bakafiirimwe tumbaavu nga muyitalubaala abaluma lubaala abaluma abasajja abo tisibalamu beetaaga basiramule lubaale waabwe batereere bakasimu abo teri kya kibabonyaabonya famire zonna zirimu lubaale omusiramula oba omukaafuwaza akiwakanya wama khalaqta aljinni wal insa illa liya'budun Allah yakola amajinni n'abantu wa kumwesinza walabawo jinni era wayawula dini erisinza Allah neitamusinza nga ate minali jinnati wan nas gajira majinni n'ogalabako ne mu bantu nze nsobola okulaba ejinni olwa powers Allah ya numbers gotuswadira ekyokubiri ejinni banyi bamaseeka bemmanyi nga bashiri ku mifo ky'okubeera ate okusiramula amajinni gaabwe bagakozeseze mu busiraamu kuba nze nyina seeko omu nja mubagamba ye Sheikh Hadadi bamuyita Malidadi yali awo Kibuye ku muzikiti gwa Mukatalaawo munne wa seeka wo muzikiti gwo mugende mutuukire omusajja oyo alina irimu y'amajinni amalungi era ye musajja ekagwe nekakasa ajjanjaba amajinni mu nzijanjaba entuufu nga yasiramula agage ne gasiramula gana gali ku bantu najjanjaba naye
abatali ekyo abasamize nzo okwogera nabano bakasimu bano nga basomera amajini mfundako mama fino bali gawesa jumba kwa joina kyo mutegereramu basajja bagende mambasa ne baleta ebintu nto ebijini ebikafiri bibatawanya basomera lukuya bo benyini beta kusomerera mujukire ebyema biga bantu mmwe muleka kubumbuka na dini je mutamanyi ali mafula abajimanyi kwa magala kubbiramu baba we sente ezembe mizikiti muzibbe amasomera agedini agasinga obungi agamanyi gali sponsored by bawarabu abantu bali supposed kusasula sente naye amasomero gali mu bukadde na bukadde bwa sente abaana abasiraamu tebalina nazimbe essomero eryange lyembadde mu obusiraamu nga mulimu n'abaana bange ng'ekirinzimbisizza natuula ekironze buli ssaawa 8 ku 10 kitundu awo mbeera ntunula lwaki mbandi ne Allah wange nga mu reporting lanso ne alamu ebeeramu ezo ze ssaawa entuufu nze ne bwe mbeerere wa maama kalitaate maama wange anzaala ali ekibaale si yanzaala ne yasikira maama wange anzaala ye yennyini yasooka otuzuukusa naye yennyini abeera mu sappule ye ffe nga tuli mu adhikaali zaffe okitegedde yasalawo ne ku bakyalabo yasalawo kuba kati namwe olw'ensonga nti waliwo gwe namugamba n'amugaana era y'omu yakulembedde okuntabangula gye nasooka okudduka ndaba enkizo ya maama mu kifaananyi maama wa maanyi nnyo kubanga ate bwe naagenda okusomesa research eyo nnene zonna nzikozeeko lwaki omukazi talina kkubwa mukazi alina okuweebwa ekitiibwa omukazi alina okwagalwa omukazi alina okufiirwako omukazi alina okubeera protected omukazi abakazi be bavuddeko eggwanga lino okuliraba nga bwe liri upside down leero gwe babbye musiru amubye ye mugezi abantu tebakyakola mirimu bakuba bukubi yembeera eri mu ggwanga bakuba bukubi obwononefu ku social media bwe butunda okusinga ebigambo bino ebirungi bwe tokimanyi eyayambudde vidiyo etunda nnyo okusinga nze bwe siga bankwatira mu loogi wadde bwe siga bankwata ne Shaloni oyo nga tutambula ku bakazi bano bamanyi nga tobijjayo official nde tukugwako eyo mu cover kati naawe kiki ekitambuza ennyo amawulire saawa zino okuvayo official nenanja nti abakyala babadde aba bali firimu gende mubawase bali okay mbabawadde kubanga nabawa amayumba si banja wallahi ne bwaleetamu omukazi hajjati si wallahi billahi tallahi mu kisiibo kino ne bwagitunda bw'aba ayagala mutereko omukono wallahi ngwiwa kwadde sibafuna lesinki 10 bino mbyogera mu kamera nga weetamwa nnyo si kwetamwa bali bakyala bange nabo akasiimo emyaka gye mmaze nabo n'okundabira ku bandabiridde wadde waliwo bitagenze bulungi si lutalo era nyina projekiti Naalongo gye bankwasa ku ttaka liri awo embalala wano mu mukono olusozi olwo luli mabega awo lulina amayinja ga bbulaaka nakati era nkyagitambuza ate olinayokanye naye okitegedde kitize communication weeri mukazi kya complaining gwe mukyala gwe zigozza okutaasa sinnafuna omukazi n'omu wanga kino ekiri omuganda wange kitaasa ffenna nkitaasa ffenna tugamba mulama twaguvuddeko ate balese mu video ne baleta mu video oli n'aleeta na bino ebyabafere bano abankuba mu gavumenti ku research zenkola nga biringa ebyabaddewo eggulo nti bamusibye kubanga anoonya bafollowa ndi munene tonzanyisa Bagwe olina okungulira enkoko ku social media ogindi ate namba. Wenafuna sente, wesibimanyi. Naye obusente sibunoonya. Eddiini ngimanyi temumanyira, gye mmanyi mmala tumbaavu simma muntegeerera gasiya mmwe. Tumbaavu. Mwesiiwa. Totonaddamu kusiiba okyali mulwadde. Era kyemba mbavuma. Kwegaba tunalabanga okendezezza nga tumanyi ozemu. Nze mu kisiibo nyinza okuwa interview. Nga mulimu bana beetaaga okugolola ettumba. Nze nyina kala 2 bontwalira mu eyo nkutwala tomanyira nkutwala so gondisa sasa kye nkwagalako tolina kyoli kunze ndayo totally nothing Kasimu kasasiro tolina kyoli tonna gule kwendeka politi 5 kwa 5 osinika amanyo omanyira abantu abalina eka zettaka mu Kampala kwegabira tebiri muntu omukwano gwakuzibya amaaso tebirimu ebyo anti abamba mukwano love is blind and it must be blind. Nizo okuba mukwano gwakuzibye kati kyayagera kirala kyo. Let it be. Where is your concern? No numirwa ni mwana wa nnyoko wa kitaawo. Sasa ni bagenda okuba kulike ekyo bakuluke ekyo mwana wo. Bakulike kya nnyoko becha kitaawo. Wanko babinkolera. Bali bampulidde konti nkubye sente. Nakakola research ez'amaanyi mu Uganda eziri mu buwumbi ate. Waliwo research nakola mu buwumbi 5 ne bagibba. Research yo buwumbi 10 were makerere dagali ya viral infection ekyo nkyogera ilo dajja tulikole ngenda dikolera mu America. Yembandi maliriza bana bawo tebategera balalu. Batukuba bukubi. Nakoze research eyeddagala ya sukali mu Uganda yonna. Tebasobola kwogera ku bintu ebyo.
yenza ina notification eddagala ya sukali wabewo mulala gireta eddagala notified by National Drug Authority ngali registered nzali inanze kanga ya sukali era twagenda emakerere manya imulago tusabu meeting eddagala eryo emyezi nge 3 emabega ne bankubira simu nti nza yisemu biba tebaze banziba bwe nalina ne mugandi mukama wangi kati bano bachogere bagenda kumbuzabuza ne bampita ku mane no ne baluwa nga tugenda mu lusirika okugenda ku clinical trial ne bankubira okwijjango ne baluwa yo nengendo gichima tate baluwa teriwa ate bintu byakyuse simanya tujja kuddira bibadde baze bankola bwe otunulira entalo zendimu niba baba banonyo okunzita simanya biki bwoli munna mawulire kano ke kaseera akabadde kajjayo date zange zonna kiki kyo ninako nze ndi armed ndi signed okuba n'abapuumi 3 ne magazine 6 ne mundu 3 bonna sibalina nabazaayo nga no life sijikolerangako nze Allah wange oyo yasinga obukuumi yakuuma ne babanzijako namala nabo okuva mu mwaka 2014 mpaka 2017 baali basatu bagenda kabanzijako omwomu nga bwe banoonyereza siri muntu azimba siri muntu yinze waffe mulumbe ntuka mulumbe nyenteganye nenjisasula nenjibaaga nenjitematema nenjisavinga nembagabula bakulu bange ne bato bange that is me bemba mpakanya baberu kwaga mpakana njagala nnyo okubeera omuntu owazi njagala nnyo okubeera down to the earth njagala nnyo omuntu wa bulijjo njagala nnyo okubeera mu mbeere y'obuvunanyizibwa nga seewanise siina looni siina kintu kyonna Netulunyido za family eri wamu naawe kumuvi nza abanwanyiza ba family baganda bange tato omu mama mbe basinga okubeerera ababi lwaki nafuna nnyo okusiganya naawe babi nnyo era nze wembeera ku mikolo egimu baffe Syria ekyo nja kyogera mu ggwanga lyonna likitegeeri nze obuzibu bwange bwonna n'abanwanyisa basibuka mu family nga bakolagana bana bakola research enkyogera mu kamera nga bakola research waneza Uganda bakwataga ne baganda bange okwagala okusanya obulamu bwange siina nziro yonna bali byanfuna era obutalanga si sente zezabula okujjayo ebira ate nze tebamanyirwa birango bamanyirwa ebyo byenkola nze omulimu gwange nguzimbidde ku mazima kyesisobola nkisobola kyensobola nekyengezaako omulwadde nkimugamba ate kyesisobola omuntu muganti gende wagunda ate nekimukolera era ekyo abantu kyebamanyimu mbadde nga ngamba abantu ku TV set zange nti kijja kutuuka ekiseera mulengera abaana ba Lukwago bonna nenze nga munnengera nti oliye wanjawulo bwe kiri kati ebbanga lyemmaze nga siranga bangi ba Lukwago bajjeko sente nga balowooza eddagala lyerimu neryange kati ngenda kukola ne bulanchi naye ekyo nakyo nkikola lwa nsonga emyaka egi kubanga gino emyaka gyendimu gye level gyendimu njala kuzimba ddwaliro nga liringa ekizimbe kino nga ddene flotan tekemu ebyuma eby'omulembe wakati abasawo balina badokita nga bangi ate habo bamukudde bamumanyi lyeddwaliro ligenda okusonga nga liri licensed nga likola both herb and medical ku mutindiro gwa waggulu okyalina mu kasente ku bino ebyobugagga ebimu byewalese emabega nali nkusabyeko ebbanga lyemmaze nga siranga Lukwago kigwowulira alanga kati nga bwe nalanga gwe mummanyi mumukuze mumpulira waliwo Lukwago ne habo industry yonna yakise wansi kati nakomyewo okulaga obutuufu n'obukyamu mu habo medicine kyengenda okusembayo nakyo byesikoze sijja bikola abaana bange bali bikola kuba nange kati nsinze ku kitangiwe Rashid Lukwago yafa negwe Rashid Lukwago kigwomanyi omulala atalinze manyigwe kiyinza obutaluma bakulu bange nze ndi baana bato abasembayo ba Lukwago kiyinza obutabaluma ekyo ensi yonna emanyi Rashid Lukwago yenze kiyinza obutabaluma ezi ensalo zabadde mu Busiraamu Kairi n'Aberi bali basajja basiraamu n'omukatuliki abamanyinga mbuka kyo balanti ne unyanye wana balwanyisa amadini edde abantu bonna ba Allah Sheikh Qasim yakyogedde yabayinako obuvunanyizibwa tena obuvunanyizibwa ku muntu naawe olunaku olwaleero weeti kyo wetufaananye Sheikh Hajj atera Dr. Saddam Rashid Lukwago tukyamuyina nnyo tujja kwongera okubeera nga gwe waluseeka wange gwe nirabidde okwogera ku Seeka Walakira Seka Walakira wane kato ku masjid jamia ne Seka Mawejje yansomesa P5 katwe nuru mu Luwarabu Sheikh Mawejje yansomesa fikihi wane sira edini nasoma ku entonotono toli bubi tebantegeerera abo baseka bako mbamanyi bonna abenjogeddeko so lero tutambulidde ku bintu bibiri aviriddeyo basheekh abamufunye obubi n'aviirayo n'abasajja n'abakyala abeesibye mu kkomera siwe kiri
Ayete baddamu basomera lukuya abasomera lukuya bafu bonna baseka basoma lukuya balina majinni bata kusomera bo bennyini awe tuli enamba ese mugifunye mbitiibwa ne wansa ku screen tongedde gibateerawo ko wenna eyetaaga Dr. Rashid Lukwago so kubaako engeri gy'omufuna ngoyita ku namba eyo ne mubaako kyemutuukako abalwadde saaba interview sa n'abalina ebirala abaagala abakyala n'abaagala abasajja era betusinze okutunuulira ebyobulwadde n'abaagala abakyala abalinga Sharon n'abaagala abasajja abalinga nze mutukubire kale tubayozaayoza bannaffe kyala Sharon tukuyozaayoza kati eshaliwa nesunga okubanga nabadde namuganye mu kamera naye ogenda namukkiriza bakweka interview era nze bange just byange bya agenda kweka interview ya mpola oyo video kale tusaba Katonda batukuumire tujja kuddamu ayo tukwatagane mu video endala ezifaanako weeziti amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo egya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.